inshallah. Bw'osoma eddiini yo n'ogitegeera buli kimu kikwanguyira. Twahira Islamic Center Online School nga kitongole ekyazimbibwa ku musingi ogw'obusiraamu bwe baviiriddeyo okuzimba Mwoyo nga bakusomesa eddiini y'ey'obusiraamu. Ekitongole kino kyewaayo okusaasanya obusiraamu mu nsi yonna nga bayigiriza abantu eddiini yaabwe nga bayita ku mikutu egy'empuliziganya egy'enjawulo. Bakusomesa obusiraamu n'ebigwa mu kkowe eryo era nga bakusomeseza wonna w'oba oli ku ssaawa gy'oyagadde ku ssimu yo. Abakulu n'abato mwenna mwanirizibwa. Bakusomesa Quran n'okugikwasisa ku mwoyo mu butuufu bwayo. Bakusomesa yasaruna, tajwid, mwoyigira amateeka g'okusoma Quran, tafsir, mwoyigira amakulu ga Quran, olulimi oluwarabu, n'edduwa ez'enjawulo ne koosi endala nnyingi. Bateekateeka emisomo egy'okwegezaamu nga gya mirundi 3. Abasomesa bakugu nnyo mu kye bakola era nga bakenkufu mu misomo gino. Osoma abasomesa obalabako era n'ebibuuzo n'obuuza. Twahira Islamic Center basomesa nga bayita ku mikutu egy'enjawulo ng'enkola ya WhatsApp, Zoom mu ngeri y'okuwanyisiganya amaloboozi, vidiyo n'okukuba ebifaananyi. Emisomo gino w'ogikuba olu ku mutwe oweebwa certificate ey'akamalirizo. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7, nooti 8, 38, 46, nooti 4. Tusubwe omukisa guno okuyiga eddiini yo. Twahira Islamic Center Online School is a religious organization aimed at spreading Islam across the world. We offer the best Islamic courses online like the Holy Quran, Yasarna, Tajweed, Arabic language, Tafsir al-Quran, and many more. Twahira Islamic Center gives free trial lessons, no age limit, and it's a one-to-one interaction on WhatsApp, Zoom, and other social media platforms. Our teachers are qualified and highly professional. The fees is affordable. For more information, call 0708 384604. Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد البسملة والاستعاذة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. amatenda amajjuvu ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo akyatuwadde obulamu nze naawe. Tumwebaze ebbanga lyonna olw'ekyengera ky'akyatuwadde ky'atawadde bonna, ekyengera eky'okubeera ng'oli mulamu maazaalika ng'oli musiraamu. Ebizibu bingi tubiina mu bulamu bwaffe. Ennaku zino ssente ziguze buli wamu, buli omu akaaba embeera bannange obwavu nga bungi, ebintu nga birinnye, naye byonna bituukawo. Njagala okubakakasa nti bannange, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba okugumiikiriza. Ate Allah mu bimu bye yalagaanyisa abaddu, ebitonde byonna yagamba: walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri as-sabirin. Suratul Baqara ya 10. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba n'akakasa nti waakubeera ng'atugezesa. Ebizibu byo tulina bingi. Ennaku zino abaana abamu tebazzeeyo na ku masomero. Abazzeeyo ku masomero fiizi tebasobodde kusasula. Ebintu birinnye. Ekintu ky'ogulanga 3,000 kati kya 600, ekintu ky'ogulanga 1,000 kati kya 2,000. Buli kintu kyonna kyonna kigezezzaako okulaba nga kiva mu mbeera gye kyalimu. Essaawa zino kyalinnye.
naye bannange ebbanga lyonna mbakubiriza baganda bange okubeera nga mugumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala alina empeera nnene nnyo gy'agenda okututegekera tugumiikirize ate tuteekewo sababu. Bino byonna Allah abireeta nga ayagala kutugezesa. Allah yagamba wabashiri sabirin, abagumiikiriza. Naye mu bintu Allah bye yalagaanisa okutugezesa yagamba agenda kukendeeza emaali. Essaawa zino ssente zaabuze, buli omu waali agamba bannange ssente sikyaziraba, ssente siziraba. Naye nga ebyuma ebizikola byo biri. Abazikola bantu bagamba ssente zibuze. Naye byonna ffe Allah abitugezesa twongere okubeera nga tumutya. Wenna nkukubiriza yadde oli mwangu kyenkana kitya embeera ekkutte, tokyayina yadde n'omulimu gwaweddewo, abaana bo tebazzeeyo kusoma, baba bazzeeyo tewasasudde fiizi, abange tya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna. Okimanye nti Allah akutegekedde bingi by'agenda okubeera ng'akuwa. Olunaku olwaleero nafuna amasimu ag'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo. Omusomo gwe twasembayo okubeera nga tukola wiiki ewedde, nti eddoboozi teryali ddungi, teryawulikika bulungi, era abantu ne basaba omusomo guno tubeere nga tuguddamu. Era olunaku olwaleero tugenda kuddamu omusomo guno. Nkakasa eddoboozi leero ddungi biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Omusomo gwaffe gwali gugamba ensonga ezireeta emikisa mu bulamu bwaffe. Ebbanga lyonna ne bagamba nti emikisa giva eri Allah. Bw'oba oyagala emikisa olina sooka kukola Allah subhanahu wa ta'ala by'agamba. Bw'oba oyagala emikisa olina kugondera amateeka ga Allah. Barakaati zonna z'ogenda okufuna mu nsi muno eno zisuubire nti zonna ziva eri Mukama wo Allah. Bano abasigadde bakulimba, teri musawo muganda agenda kuwa mikisa. Emikisa tebatunda mitunde nti nagenze mu owino n'entume oba ne bampa emikisa. Emikisa bagikola bagijja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Barakaati bagifuna nga evudde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Era twagamba kuno tugenda tutunuulira ensonga ez'enjawulo. Omusomo guno ogenda kubeeramu episodes oba biyite ng'ebitundu. Olunaku olwaleero tugenda tutandika n'ekitundu ekisooka twali twatandikako wiiki ewedde, n'okusinziira nti tugenda kuddamu biizinillah. Eddoboozi lisobole okubeera nga liwulikika bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Twagamba wiiki ewedde ezimu ku nsonga ezireeta emikisa mu bulamu bw'omwanadamu mulimu taqwallah. Ekigambo okutya Allah subhanahu wa ta'ala, abantu abasinga balowooza nti okutya Allah kudduka. Okutya Allah si kumudduka nga w'onaagamba nti ntidde gavumenti, ntidde abasirikale, ntidde ow'emmundu, ono mutidde ayinza okuba waakunzita, bawange mutidde ayinza okuba ayagala kumpa butwa. Entya si engeri gye tutyamu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tumutya mu kubeera nga tukola biki bye yatugamba okukola. Ekigambo taqwa Allah kyagenda wala. Okumanya kyagenda wala, Allah yalaamira omuntu yenna ebbanga lyonna nga weeyita omusiraamu, okufa tekukutuukangako okuggyako ng'olimu abo abasiraamu ate abakkiriza abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Era aya nnyingi min kitaabillah mu kitabu Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Aya zonna zitaallaka mu kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye njagala nkugambe ggwe wenna ampuliriza ku mukutu guno ogw'ekitiibwa ogwa Twahira Islamic Center, njagala okutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala yakutegekera. Gwe wenna atya Allah, genda mu suratu Talaq,
Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu aya ey'okubiri awo n'atugamba ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Abange njagala mbagamba basiraamu mwenna abankuliriza, waman yattaqillah, omwana Adamu atya Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, limu farqu y'amaanyi obwennyini bw'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala nkugambe waman yattaqillah, omwana Adamu atya Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi, njagala nkugambe Allah yakugamba ajja kukugabirira mu mbeera gy'otasuubiriramu. Embeera gye tulimu ya kanyigo, ebintu byekennemye, ebintu bya bbeeyi okufaako bufi, ssente zibuze. Abantu essaawa zino bali mu mbeera nti ku mulimu gwakola ssente tezeeyongeddeeko, wabula expenditure ate yeeyongedde. Naye njagala mugabe omwana Adamu atya Allah amuteerawo makhraja, obufulumiro, n'amugabirira mu mbeera gy'atasuubiriramu. Nabagamba twaliko mu COVID, naye abantu bangi nnyo baayita mu COVID nabo nga tebasuubira nti banaamuyitamu. Abamujjukira mutubeera mu bulamu nga tukola mmere ya leero, lw'otakoze ewakaawo tebalya, w'otagenze ku mulimu todda na kintu kyonna, ne w'ogendayo n'okola ne batakusasula ojja kudda ogambe leero tebakoze batya, tebatusasudde. Naye twali mu mbeera eya COVID, naye abantu nga balya banywa. Abantu baatuuka n'okuva mu COVID nga bageze n'okugejja, nga banyirira n'okunyirira. Nga kitegeeza omwana Adamu yayingira mu COVID nga tasuubira nti abamu banaamalako n'okumalako, naye abantu baamalako. Oli yali alowooza ngenda kufeja, naye abantu ne balya ne bakola ki? Oyo Allah subhanahu wa ta'ala. W'otya Allah n'oteekawo sababu mu bintu byonna by'okola, Allah ateekamu baraka. Tewali mwana Adamu alina bizinesi gy'alina ng'akulembeza kutya Allah okuggyako Allah ng'agisitula. Gwe wenna alina bizinesi ng'oyagala Allah agisitule, gwe tya Allah. Leka kulyazaama ne bakasitoma, leka kwefuula muferefere mu bizinesi yo, leka kubeera nga minzaani yo ng'ogikwatamu nti kankwate mu minzaani bakasitoma nsobole okulaba nga ebintu tebiwera bulungi. Gwe tya Allah subhanahu wa ta'ala mu minzaani yo abatunda ebintu bye bapima. Gwe tya Allah subhanahu wa ta'ala w'omanya nti kino ekintu kikadde kifu, tokiguza mwana Adamu. Bw'oba ng'okimuguzizza mugambe kino essimu gy'enkuguza yafa kino era tekikola. Lweza zaani okumuleka n'ogamba naye kintu kibadde kiremedde ku katale, weefuna yenna gwe nkifera ng'akitwala tunaalabira eyo, tebigasa. Kitegeeza ogaanye okutya Allah. Bw'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu baraka, bakasitoma bajje, naye ate ng'ababa bazze Allah baaleese obeeyisizaako mbeera ya bufere. Okimanyi nti olugoye lw'ogenda okuguza omwana Adamu luliko akatuli. Lwaki oba olumuguza n'olumuwaanira ng'olupya naye ng'okibewundira olugoye si lupya? Lwaki oguza omuntu ekintu ng'okimanyi kiri feeke naye n'okimutendera nti original? Muntu mugambirewo nti munnange kino kinyiira naye feeke. Lwazza okumuleka n'atuuka eyo nga yakuwadde ssente ze mpitirivu n'atuuka eri ekintu ne kifa. Gwe manya omwana Adamu oyo ajja kaaba, naye mu kukaaba kwe Allah agenda kujja baraka mu bintu by'okola. Okonna nno kuba kutya Allah. Kubanga oba olongoosa mu bizinensi yo, teweeyisa mu mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gye yagaana. Omwana Adamu bwe waakaaba nga bwamuleetedde okukaaba, Allah tagenda kuteeka baraka mu bulamu bwo. Tuli mu bizinensi abasinga nga tweyisa bintu bya kifere. Kasitoma wajja ng'omulimbalimba, ng'omuwaanira ekintu nga ky'omuwadde nti tewali walala wagenda kisangawo ekityo, kumbe ng'omutomeza. Abange tutya Allah subhanahu wa ta'ala.
otunatya Allah agenda kukugabira mu mbeera gy'otasuubira. Nabagamba omwana Adamu atya Allah subhanahu wa ta'ala amugabira mu mbeera gy'atasuubira. Genda mu kibuga ojja sanga akeedi nga fulo nnamba batunda ngatto, nga fulo nnamba okuva wano mpaka eri bonna batunda ngatto, nga fulo nnamba. Genda ku kizimbe ndowooza bakiyita Gazalandi wano oba ku mini price awo, genda ku fulo ojja sanga eriko bintu bya cosmetics, bintu by'abakyala byakwewunda byokka. Osanga endala ng'eriko era ebyo bya earrings biki, osanga endala ng'eriko nsawo zokka, endala batundako bintu by'amasimu byokka. Ninkulayirira bakola era akawungeezi oli annyuka. Nina mukwano gwange okwo kaakola, naye buli wiiki agenda e Dubai osuubula emmaali, atunda masimu. Sijja mwogera linnya, naye atunda masimu. Naye buli wiiki e Dubai ndowooza agenda ng'emirundi ena, n'agenda n'aleeta emmaali n'agitunda n'eggwaawo n'addayo. Naye nga bonna batunda masimu, talina shiriki gwe yakola, talina ati wabula yesigamira Allah. Abantu bali mu bizinensi nga ono atunda mobile money, naye no wa mobile money, bano batunda gundi. Naye tuli mu mbeera, gendako eno outside Kampala osanga oli nga bamutaddeko ka bizinensi, naye kaakola afundikira wa jjajja nti jjajja okimanyi ono yantaddeko bizinensi, simanyi oba naakola. Nga banyumiza sitone ne mbagamba nti eriyo abavubuka baali babiri bali batunda capati nga bokka nga be bazitunda awo, batunda capati ziggwawo. Naye nga balina ew'omusawo gye baagenda. Naye mu kubeera nga balina ow'omusawo gye baagenda, Allah laba wabagerera, n'obaawo eyajja omulala n'abateekako omudaala gwa capati. Allah n'agera ebintu ne byekwatamuuko nga capati zaabwe tezikyaggwawo, bazikola naye ne zisigalawo. Ne baddayo ew'omusawo waabwe gye baagenda, ne baddayo ne bagamba bannange ono yazze n'ateekako bizinensi, batuwe eddagala erigenda omumuggyawo. Omusawo eddagala lyeyabawa, wallahu almustaan, be bamanyi engeri gye baalikolamu, be baafa. Oli gwe baali baagala okubeera nga bajjawo ate ye n'asigalawo. Abyogera ebyo yali nnyina, n'agamba abaana bange baneeno senga tebaagenda mu ssawo baali badde bakyali balamu, naye baabawadde eddagala ne batalikola nga bwe baalina kubeera nga balikola. Kubanga oluusi ogenda mu maaso bakuwa eddagala nga lirina obukwakkulizo byabo. Kati gwe otabutuukiriza lazima feedback ejja kuba si nnungi. Allah n'abageerera ne bafa. Bombiriri at the same time, oli gwe baali baagala okutuusako obulabe ye n'asigalawo. Naye ng'ate senga baatya Allah ne bamanya nti riziki y'ono si ye yaffe, baali badde nga basigala mu bizinensi eyo, era baali badde la'alla oba oliawo nga bakyali balamu. Gwe tya Allah, bisigadde bimukwase. Bali mu kibuga bonna batunda sipeya w'emmotoka, bonna genda ekatu, bonna ojja sanga amaduuka nga galinaanaganye gonna gatunda oba sipeya wa mmotoka. Osange wali nga batunda bintu bya ntebe, batunda ntebe zino second hand zino eza ofiisi, nga bonna bali awo bonna nga bapanze. Naye nga oli akulaga nti nno nazimba, abaana bange basoma, yeevuga, ali mu mbeera nnungi, nga bonna bali mu mbeera nnungi. Naye kati gwe Allah olabira be bakuteekako bizinensi emabbali, ebintu tebigenda ttambula bulungi, kumbe ate Allah agenda n'akwatamu ku bakasitoma ne baba nga tebakyajja, ng'ayagala kulaba onaaba mugumiikiriza. Naye kati gwe sobulu neebula n'odduka n'ogamba ka ŋŋende mu basawo bange. Naye abange abasiraamu mwenna abampuliriza n'abatali basiraamu, tubaamu na khawufu yonna nga bakutaddeko bizinensi ndala.
n'edduniya ngazi abaddu ba Allah la ilaha illallah okumanya ebintu byatuuka wala era nina incidents endala oli yapangisa ku dduuka ndyerabidde ekizimbe batunda ngatto bonna batunda ngatto naye Allah ye yamugerera ye edduuka lyerisooka naye yaŋŋamba nti seeka okimanyi nti kasitoma ampitako wano nga nnyina engatto ekika kye kimu engatto zonna nziina n'agenda kwasembayo n'amugulako engatto n'ajja n'aziyisawo n'olabira ddala ng'engatto zaakuyisizzaako naawe ng'oziina kyokka ate nga weyayiikidde wennyini kati gw'otaba nakutya Allah ng'olabira ddala nti wannange oli atwala bakasitoma bange kumbe la Allah yabatambuza n'amugamba nedda genda owoono era gwe wenna agenda n'ogula ekintu w'okiguze olowooza nti noba mu kontrol yo oli mu kontrol ya Allah ffenna tuli mu kontrol ya Allah osobola okugaana okugula ekintu ku kyalo k'obeera nga ssente ze zimu ssente n'ozitwala mu kibuga nga ow'ekibuga yalina okufuna riziki eyo ng'oweeno talina gifuna ebintu byetaagisaamu ki byetaagisaamu kwesigamira Allah bw'ayagala emikisa mu bulamu bwo tya Allah tokola bintu bigenda kujjako kkubo golokofu abange tutya Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqaatihi gw'ona atya Allah ojja kulabirawo nga Allah aggabira mu mbeera gy'otasuubiramu ojja tutuula ku bizinensi yo weesigamire Allah ng'ojja laba nga kasitoma ng'avudde eri yonna nga zayita ku bizimbe ebyenjawulo batunda sharia najja mpaka ku dduuka yo n'agamba njagala sharia naye ng'eri yonna yonna gy'ayise zibaddeyo tekitegeeza nti gwe oli wanjawulo nnyo ye ngabira ya Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yasha agabirira nga waayagadde bw'oyagala emikisa mu bulamu bwo ngambye awalan taqwallah ate woba otya Allah subhanahu wa ta'ala mwesigamireko omanye nti nno Allah kwegamba ye mumalirizi wange ow'ensonga yonna kubanga waman yatawakkalu ala Allah oyo yenna omwanadamu yeesigamira Allah suratu Talaq enyiriri fahuwa hasbu Allah amumalira bweweesigamire Allah okutya Allah kulala n'okumwesigamira osobola okutya Allah naye nga tomwesigamira kati tya Allah omwesigamire omanye nti byonna agenda okubimana yange tubeera mu swala nga tuna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in obeera mu swala buli kanaku ng'oga nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe kyolina okumanya bw'obeera mu dduniya eno manya nti nno akulinako control full control ye Allah bano basigadde balinako busammambiro Allah yasalawo n'agamba kino kibeere kino tekiba ekyo kimaze ensonga ey'okubiri kuzimu ku nsonga ezireeta barakaati emikisa mu bulamu bw'omwanadamu as-salaatu fi waqtiha oba as-sala ekigambo swala kyagenda wala abantu basinga balowooza etwogera ku swala twogera ku salaatu layidi salaatu tarawiya salaatu lmayiti abasinga balowooza eswala zetwogerako bwetugamba salaatu fi waqtiha ennyo bagamba eswala emphasis yonna giteeke ku swala ezetteekwa bagamba eswala ddala nga bakoonye basiraamu tusaale ekibanga kikujjira mu bwongo bwo si swalaatu layidi ekiba kikujjira nga mu bwongo subuhi zuhuri asiri maghribi isha kubanga biri byogenda osaala ebirala bw'obanga tosaala bino ate ziri teziggasa okimanyi nti newe tusaalira omufu salaatul mayiti ng'awangadde mu nsi nga tasaala eyo essola temugasa
kubanga talina nampeera gyagifunako eri special nga wangadde tasala sola terina kyemwongerako salatul mayyit terina kyemwongerako bw'aba afudde ng'era abadde takola ki tasaala naye ate zino zo zirina kyezimwongerako zino zazze nga asaala zino kubanga w'otunuulira essola ya mayyit emphasis ate tusinga kwesabira ffe abalamu ono omufu tumusabira katono oba kwonna ku nsonga yonna ey'essola mbagambye ekibanga kikujjira mu bwongo obwo oba oteekangako emphasis essira ery'amaanyi teeka ku ssola 5 ez'owatteekwa abasiraamu tuwangala mu nsi muno eno nga tuli bagayaavu mu nsonga y'essola naye njagala nkugambe nti byonna by'okola kimanye nti awwalu ma yuhaasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama ensonga enkulu Allah gy'agenda osooka okubuuzibwa Allah gy'agenda osooka okubuuza omwana Adamu ng'ali wali mu bbaliro ng'ali mu maaso ge gena kubeera ssola tebannakwatako kusaddaaka kwe wasaddaaka mu kusiiba kwe wasiiba mu kukola hijja omulazo nga tebannazikwatako egenda kubeera ssola weenaasangibwangayo nga ntereevu fakad faaza fawzan aziima ojja kuba weesiimye olwannamaddala tugezeeko okulaba essola tugiteeka ku bintu eby'omwanjo ne bagamba nti nno okumanya essola yagenda wala essola nga twakava ku shahada ng'omwana Adamu twakamutuuza shahada nga tetunnamugamba bya hijja byakusiba tulyoka mugamba kusaala kubanga okumanya n'essola yagenda wala omwana Adamu bwe tuba twakamuzaala kulimu ku bimukolebwako byemu ku bikolebwa nga mu ssola twaziina ne tukima essola ate bwe tuba tusiibula omwana Adamu nga tumujja mu nsi muneeno oba ng'ava mu nsi muneeno kulimu ebimukolebwako era ebisembayo omukolebwako y'essola kati gwe laba woowangala mu nsi tosaala naye nga ekyakwaniriza ku nsi yali adhaani eyaziinibwa nga tugenda batukoola essola laba woogaana okusaala nga byonna bigenda kukomekeeza nti bannange tusaale salatul janaaza nga bagenda kukusaalira kati gwe tulaba nti nno w'ogayaalira essola obanga agayaalidde obulamu bwo bwonna kubanga ekikuwero kamye nga adhaani ekikusiibula ssola era mu bimu ebintu ebikolebwa ku mwana Adamu ebisinga okwewuunyisa nga yakazaalibwa ne mu kaseera nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'amukowodde mulimu okumwaziinira ne tukima n'essola nga yakazaalibwa ate era mu kufa mu bimu ku bimukolebwako tusaala naye nga tetukima essola nga tetwaziina salatul mayyit tetwaziina tetukima ssola era towulirangako nga baziina nti bannange twaziina olw'ensonga tugenda salatul janaaza la bali mu kabuli sagamba istawu tugenda saala ya fulani fulani tusaala kati gwe wangala tosaala abavubuka bangi ku mulembe guno gwe tuwangaalya wallahi tuli ghaflatan ani ssola tuli bagayaavu ku nsonga y'essola maadhalika twagala Allah atwanukula edduwa kati neebuuza mu bimu omwana Adamu wansinga okubeera batugamba aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa saajidun era batugamba nnyo fa akthiru ddua w'otunuulira essola omwana Adamu abeera aqrabu ma yakunu ala abdi aqrabu ma yakunu omwana Adamu wansinga okubeera okumpi ne Allah we wa huwa saajidun kati aqrabu ma yakunu w'obeera okumpi ne Allah ng'oli ku sujuudu wano kati gwe owangaala osaala
n'atuyagala Allah akwanukule naye n'otamanya nti w'obeera mu swala n'ogamba nti Allahu akbar. Surat al-Fatiha muba muwuliziganya na Allah. Surat al-Fatiha muba muwuliziganya na Allah. Era ky'oyogera Allah angaddamu. Kati onaawuliziganya otya ne Allah wo? Ne ku maviivu wano owuliziganya ne Allah, kumutendereza, kumusuuta, ne ku sujuudu oli ne Allah wo. Kati gwe oyagala Allah abeere mu nsonga zo ate gwe nga tosaala, tolaba nti ekyo oyina ekikusumbuwa. Nabawa example ne mbagamba omwana Adamu asobola okujja nga bulijjo tomumanyi. Fulani azze muzi najja agamba salamu aleikum gye baliko musiraamu gye baliko haji oba gye baliko haji ati gye baliko oba anjenna agamba gye baliko ngamba kaale agamba amanya gange nze gundi ne gundi mbeera eno wenti ne wenti nkumanyi haji nkumanyi ng'ojja onkulaba ku TV oba haji ati nkumanyi bulijjo nkulaba ne mu mpapula za muli nga byonna byayogedde bituufu ng'akulaba ku mawulire era ng'obeerako akulaba ku TV obeerako ng'amanyi ne woosula n'agamba nti osula Mmengo haji okola ki haji nkumanyi gwe akulira kino eno gwe akulira kampani weeti nga byonna ng'abimanyi naye nga gwe omusiraamu tokola ki tomumanyi. Najja n'agamba munnange nnyina obwetaavu njagala kumpolayo miliyoni 10 njagala kumpolayo akakadde osobola okamuwa era ojja kugamba munnange sikumanyi. Kati gumanya bw'oba nga tosaala otuuka mu maaso ga Allah ng'olina haja nga Allah alinga atakumanyi okanya kugamba ya Allah nga tonyanukula kumbe gwe Allah takumanyi mu baddu be abamusinza onaddeera eki besisi kubanga ne Allah okwanguyiza edduwa zo okubeera nga zaanukulwa olina kubeera kugamba obeera nnyo mu maaso ge. Okubeera mu maaso ga Allah kubeera mu swala. Eswala zonna zigaane naye eswala ettaanufu okulaba nga tezigaana omwami. Sigenda kwogera nti nno omusajja omwami nti bannange lwasalya mu muzikiti nze nkugambye kuzisaala kasita ozisaala eswala ettaano ebisigadde alhamdulillah bijja kulongooka. Sigenda kubeera mutashaddi bati bannange omwami genda ku muzikiti yadde nga kyekituufu wabula ngenda kugamba nti njiriza nnyo eswala ettaano zikole zitya zisaalibwe ate woonyigirizanga nnyo fi waqtiha mu budde bwazo. Leka kubeerawo nga buli kanaku dhuhuri ng'ogisaala ssaawa 10 naye ng'okiwe bulungi dhuhuri yakusaawa 7 naye nga byonna bye weekwasa nti mbadde ne bakasitoma bangi eyo tebangako solution buli kanaku kubanga tebangako excuse buli kanaku ebeere excuse kale leero naye si buli kanaku nti gwe buli kanaku dhuhuri ogisaala ku ssaawa 10 naye ng'ate ng'okimanyi bulungi dhuhuri yakusaawa 7 magaribi ng'ogigatta ne asudi naye ng'okimanyi bulungi nti asudi erina n'obudde bwayo. Ffenna kati bannange lwana nnyo okulaba ng'esswala zisaalibwa. Omwami tolina excuse yonna Allah gye yakusonyesa kubeera ng'oleka esswala ebbanga ly'omala ng'okyategeera ng'olaba ebigenda mu maaso. W'osonyibwa esswala ekaseera nga tomanyi na bigenda mu maaso mu nsi. Era omwana mubamu batakakatibwako swala omwana Adamu nga yeebase era esswala ne weemuyitako naye mukanaga bannange mukimanyi nzukise ku ssaawa 3 nga subuhi yayise dda bamugamba gisaale naye ate gwe tulinako obuzibu nga baayazinye subuhi nga awulira ne basaala nga awulira naye n'agisala ku ssaawa 3 oyo aba athimu afuna omusango. Naye ono eyeebase ke tuyita akalamba oyo Allah yamusonyiwa. Omukyala gwe wenna Allah yakuwa udhuru yakuwa excuse ey'okubeera nga tosaala ennaku z'obeera nga oli muhiid naye bannange oziggwako teweebuzaabuza. Abakyala abasinga tweebuzaabuza
hizo ogivaamu ku Monday naye n'olaga ozzeemu ssaala Friday. Naye ng'ezo ennaku zonna obaddengawo nga wawona dda naye nga okyebuzaabuza. Gwe manya ffe Abanadamu ffe b'obuzaabuza ffe tetukumanyi. Akumanyi ye Allah. Amanyi nti oli muhiidu toli muhiidu. Allah teyeetaaga sooka kugamba nti jjako tulabe kandabe gundi la. Huwa allaamul ghuyuub. Amanyi ebyekwese. Kati amanyi ebyekwese osobola omukweka. Abanadamu nsobola okubuuza era kino abakyala basinga abaami babuuza bakyala baabwe ng'amulaba yeebuzaabuza tayagala ssaala. Ngamba naye gwe Hajjati tewava dda mu gundi nga tosaala. Hajji sinnawona. Ekizooke gwe mulimbe tonnawona naye nga wawona. Gwe manyi nti kikosa gwe Hajji tekimukosa. Ye ogugwaba amaze ogutuukiriza kati bw'oba ng'omulimbye nti tonnagivaamu naye ng'okyazirimu gwamanyi ne Allah. Allah yakuwa excuse ennene gy'ataakuwa mu Ramadhaani, kubanga mu Ramadhaani ennaku z'olyamu olina oziriwa. Naye muhiidu esswala ezikuyitako zo toziriwa. Era bw'obeera muhiidu wiiki nnamba, esswala za wiiki nnamba Allah yazikusonyiwa. Tolaba nti Allah akwagala nnyo. Naye gwe saasira omwami buli kanaku alina ossaala. Gwe Allah alina ennaku ze yakusonyiwa. Kyokka ate n'ogattako n'ezaataakusonyiwa gwe n'olowooza nti yazikusonyiwa. Kubanga abalyamu mu Ramadhaani saa zino bali mu kufaafagana mu kubeera nga bali wannaku zaabwe ze baali. Kati bannange, basiraamu bannange abampuliriza mwenna, ekigambo swala tukitwala ensonga nkulu. Mmwe mwenna abakola mu bizinesi ez'enjawulo mu kibuga, abalina bizinesi yonna gy'olimu, oba oli waka, oba otunda ki, oba oli mu akeedi, oba oli ki. Allah ennaku zino yagonza akeedi ezisinga zonna mu kibuga ziriko masaajidi. Era neebaza abasiraamu mwenna abataddeyo kaweefube obw'amaanyi okulaba nga buli akeedi muteekako masaajidi, mumuteekako masjidi. Wallahi mukoze kya bbeeyi. Gwe wenna alina kyakola okulaba nga ku bizimbe okwo kubeerako masaajidi, kubanga kizibu nnyo osanga ekizimbe kyonna nga kiriko batali basiraamu. N'osanga wallahi tuli babbeeyi abasiraamu, tuli babbeeyi. Gwe bizimbe bimeka byolabako kyaki? Buli kizimbe kiriko kyaki. Naye genda ku bizimbe byonna biriko musalla waggulu, biriko masaajidi, mashallah. Saba Allah atukuume weetutyo wane. Kati gwe masjidi Allah agikwanguyiza, agikuteeredde kumpi ku kizimbe kwennyini kw'okolera. Gwe n'olagira ddala nti tosobola kwerekereza by'okola n'ogenda n'osaala. Naye atali musiraamu ayinza okukolera mu kibuga naye nga kyaki gy'alina okugendako eri nga kalwere naye ye ng'akolera mu kibuga. Nedda bw'oŋŋamba ebizimbe ebiriko kyaki ezi bwe bibaayo bitono, naye okime buli kizimbe kiriko masjidi. Kati era nga gwe weekwasa esswala n'etuuka n'otayambuka waggulu gusaala, ne baaziina ng'owulira naye n'osigala ku TikTok yo mu dduuka nti bakasitoma bajja kujja nga siriiwo. Bakasitoma abaleeta yennyini yagambye saala, kati ate weeraliikirira ki? Kiringa mukama wo w'anaakugamba nti genda olye lanchi, wonaamaliriza ng'odda, ate ng'otandika kugamba nti mukama wange wenna agenda okulya lanchi bakasitoma tebagenda kujja. Akusasula kennyini yagambye genda olye lanchi, wonaamaliriza odde. Tagambye nti wonaagenda okulya lanchi sigenda kusasula ssente ezo zonna batoliiwo, wabula genda olye lanchi ojja kudda. Wonaamala okulya lanchi n'akuterawo n'obudde nga butono nti essaawa emugenda olye lanchi ojja kudda, ate n'otandika kugamba bakasitoma bagenda kujja, anti madaamu, anti boosi, bakasitoma bagenda kujja nga siriiwo. Nga yakusasula. Badde manyiri egibe sitaliryo nti mukama wange ampadde lanchi ya ssaawa nnamba kangende. Kati ye Allah mukama waffe ffenna agambye genda osaale omale odde, era yaleeta bakasitoma abo, ye mukama w'abakasitoma abo abajja ku dduuka lyo, yagambye genda osaale. Ate gwe ne weekwasa ne weebuzaabuza n'olowooza nti bannange bakasitoma bagenda kujja nga siriiwo. Tolaba nti oba oliko ekizibu. Mazima ddala mukama wo n'agamba nti genda,
batugeze nti leero tugenda kukola ala sabiri mithali mukama wo nagamba nti munnange Amina olunaku lw'enkya tokola era ojja kuggalawo edduuka tekirina buzibu ojja kugenda gy'obadde ogenda tuli buzibu ojja kudda olunaku njadde okusasula ate ng'otandika mubuuza boosi anti sigenda genda olw'ensonga bakama ba ng'ate ensonga gy'ogendako nkulu badde manyi weebaza kati bannange tulina kwebaza kubanga aleeta bakasitoma era yasobola omulindisa edduuka lyo abantu bali mu kibuga omwo nabako edduuka ng'oli aggalawo edduuka lya Ekka endowooza lye liri awo aggalawo ne bagenda ne basaala ne badda bagenda okudda nga bakasitoma bakyaliwo balinze kati gwe weeraliikirira esswala etuuka ne bagenda ne basaala nedda nabako okuswalatu juma naye bagenda okuva mu swalatu juma nga bakasitoma balinze dda bali awo basimbira yini era ne baggulawo ne babaguza yoyo Allah yaleetera okubeera nga babalinda kati gwe khawufu yo erinza kuvaawa nga abaleeta ennyini agambye saala walizani basiraamu bannange abampuliza wallahi twesiime nnyo okubeera nga tuli basiraamu era Allah subhanahu wa ta'ala agamba qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un mwesiime nnyo abakkiriza abo abatebenkera ate bwe tuba tusala bannange saala ng'oli mutebenkevu leka kusaala ng'olina waasiwaasi kubanga tebigasa ozze mu swala ate olowooza ate kati emaali yange ngirese mu dduuka ate kati beera mutumainna kyekiri kye nagambye waman yatawakkalu ala Allah fahuwa hasbu Allah gwe mwesigamira Allah agenda kukumalira Allah agenda kukuteera emikisa mu bizinensi yo gwe saala balina akagambo ennaku zino ke bagamba sirika kola kino sirika nze kabugambe kino saala osirike ebisigadde birekere Allah ojja kulaba Allah waakugabirira mu mbeera gy'otasuubiriramu ng'abalala bonna be walese bagudde bizinensi zaabwe weebali gwe n'oggala bizinensi nodda ate n'okola n'obasinga oli eyagigudde okuva ku ssaawa emu paka ssaawa emu nannyuka ng'alina emitwalo 10 gwe yagiggadde nga mu budde obw'esswala n'ogenda n'osala nodda n'onnyuka nakakadde oba n'onnyuka n'ezisingawo kuba abantu bakola mu kibuga miliyoni 315 nina omusuubuzi gwe baŋŋamba asuubula ebyuma bya motoka naye baŋŋamba nti buli wiiki akola obuwumbi nga 2 buli wiiki omuntu akola obuwumbi nga 2 ku kamu kitegeeza buli kanooku aba yayingiza ssente ezisukka mu miliyoni 10 kase babeera mu kutikkula kubasigamire Allah ebisigadde sirika eka kubeeramu na waasiwaasi gamba nti ate kino kiri weesigamire Allah aba yagambye nti budde obw'esswala butuuka ggalawo ng'oggalawo ng'ogenda ng'osaala ng'odda Allah ajja leeta bakasitoma naye gw'otasuubira omuntu asobola okulinnya okuva ku ffula esooka n'ajja ku ffula ey'okuna ng'anoonya dduuka lyo naye nga kikiwatidde Allah ebintu bya Allah obikola bannange tusaale mwenna basiraamu abampuliriza abatasaala sijja kwogera kigambo kino naye nga nyina okyogera naye abamanyi abasinga bagamba taali ku ssala omwana Adamu aleke essala abamurtadi abamanyi abamu bagamba nti obeera toli musiraamu sijja kwogera nti toli musiraamu wabula oba okola ebitaliira basiraamu nze wenjo kino kyogera kubanga basinga tumanyi nti okubeera omusiraamu libeera linnya nti gwani nzaakira muni kino nakibagambako mu misomo gyange naye bagamba nti obusiraamu tetubulabira ku mannya ba Abubakari ba Umaru ba Uthmani bwe baasiramuka tebaakyusibwa mannya baasigala n'amannya gaabwe obusiraamu si ngoye abawarabu bangi bambala ebitambaala n'emige n'amakanzu nga meerutuku n'ekiopeni nga kinyirira naye nga ye Joseph ng'ate mazaalika
nga ye Muhammadi. Nali Misiri naye ndaba omusiraamu nga bamuyita Muhammadi naye nga si musiraamu. Naye nagamba nti lyerinnya lyange kuva mu buto naye tetuli basiraamu ewaka. Naye nga omulaba ne sunna ng'ayina ekirevu, kati ffe tulowooza ekirevu okubeerako mazaalika n'empale n'entema n'ekkanzu n'ennyambala n'omugere n'enteekako n'ekyoperi kyange ndi musiraamu. Obusiraamu ensonga lwaki omubaka sallam nga attakuwa hauna yalaza mutima. Omubaka bamubuuza takuwa teyagamba takuwa n'alaga nti ekkanzu eno muziraba, n'alaga ekirevu, n'alaga empale, n'alaga ki. Bino mbyogera sigamba nti nno abasala ebirevu wabula nkulaga gwe wenna byonna byonna abikoze naye nga mu mutima gwe temuliimu kutya Allah. Batera okugamba Abaganda nti okuuma lubugo lubaale mubbi, omala biseera byo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru fi suwarikum. Allah tatunuulira bukya bw'ofaanaganamu nti ekirevu alhamdulillah, wala fi ajisamikum nti oba omubiri nti ono okusinzira nga walabika bannange alabika baseeka alabika okuba. Allah yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Allah atunuulira mitima gyammwe na mirimu gyammwe gye mukola. Abavubuka bangi balowooza nti nno okuza ekirevu n'empale n'otema naye nga tosaala nti kikuyamba. Ekyo tekikuyamba. Nkubbirako ga bwereere, okuuma lubugo lubaale mubbe. Oba tosaala kankyogere kino, abanaddamu ne bannaddamu billahi alaikum mbagamba bino, ekigambo kino nkyogera mbagamba nti gwe wenna omusiraamu nga gy'oli ng'ompuliriza. Basheekhe bangi nnyo bavudde ne basomesa bannange ekirevu ne bakikkaatiriza, ne bakkaatiriza empale, ne bakkaatiriza ki. Byonna birungi alhamdulillah tubikoze. Naye wallahi ebbanga ly'onaamala nga tosaala, okuuma lubugo lubaale mubbe. Kubanga ebyo byonna by'okola ebirina kye bigasa nga tosaala. Oba oliko shakiri ya busiraamu naye nga fi qalbika mulimu busiraamu. Abatali basiraamu nabo bakuza ekirevu, okuba kutema mpale n'agitema, okuba kwambala kanzu n'agyambala, oguba muge n'aguteekako naye ng'asiiba mu kyaaki. Abantu tutereeze essola kintu kikulu era essola eyo njagiteekako nnyo essira. Byonna bigaane naye essola tusaale. Byonna bigaane naye essola tusaale. Kubanga awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama egenda kubeera essola. Kati gw'oyema maazi byonna by'okola weefuule mashuhuru jiddan, weefuule eti nno oba bize naye nga tosaala, okuuma lubugo lubaale mubbe. Saala nimwe biba bigaanye bitya, afadhaliko ng'otidde okufuna wuzu, afadhaliko kubattayamu naye ng'osadde. Byonna bigaane nti mpulira sisobola kuyimirira, saala ng'otudde. Allah yakuwa lukusa eyo, yakuwa okubeera nga n'ekyo osobola okukikola. Byonna bigaane abangi wallahi essola kikulu. Okuvanga ku mulimu Allah gwe yakola, tewali hadithi yajja negamba nti awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama az-zaka, awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-sadaqa, awwal ma yuhasabu bihi yawma al-qiyama shahada. Allah yagamba Nabi sallallahu alayhi wasallam awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-salah, as-salah, as-salah. Nekubimu Nabi sallallahu alayhi wasallam be yalaamira abasahaba nga ava mu nsi muno yabagamba bannange as-salah, as-salah, as-salah. Tugaanye okusaala, wallahi tugaanye okusaala. Naye manya akhiru byonna ishi ma shi'ta fa innaka mayyitun. Lwabadde lunaku lwadde lwakutaano
president wa Dubai wallahi Allah yamujjuludde bwadde budde bwa kawungeezi bagenze osaala salatul ishaa'i nga naye bagenda muteeka mu ttaka yasuzeewo naye ng'abadde n'essente abadde n'ebizimbe abadde n'amamotoka abadde gwe Allah talina kizimbe kyakuwadde mu kibuga yadde kapoloti ku kyalo kyewammwe n'emmotoka tolinaamu yadde essuubi okugivuga oba kale ng'oginyina Allah buli kimu ng'akikuwadde naye n'ogaana okusaala manya eyakutonda agenda bikulesa wallahi ogenda omusisinkani wahda tumanyi lunaku luzibu nnyo nga kusisinkana mukamawo nga bulijjo bye yagamba okukola si byokola n'omusiraamu omu gwe bannyumizaako omuwarabu yamuwa ssente n'amubukira ssente za kuzimba ssomero kuzimba bbowa kati omusiraamu n'azawwalanga bamuwadde kuzimba bbowa n'afuna bbowa ze baazimba edda n'akuba ebifaananyi n'amuweereza nti eyo tugimaze naye nga ssente ze bamuwa ateeka mu bantu be balya bakola ki ate the end bamuwa ssente ez'okuzimba essomero n'aziyo omulabu n'amugamba nti njagala kujja kulaba ssomero omusiraamu gaamukanuka nga talina wagenda kujja ssomero bwe twogera essaawa zino tumanyi na gyali tijja mwogera tumanyi na gyali yabula ne famire ye temanyi gyeri emanga gyali kubanga omuwarabu yamutya kuba omusajja yali w'amaanyi yamuwa ssente yamupokera ssente olinamugamba ngenda kujja essaawa zino mu Uganda kulaba ku biki bye wakola wallahi yabula oba yawaŋŋankira wa wallahu a'lam kati oli yatya mwana Adamu yamuwanga ssente kukolanga bintu yabikolanga kati gwe Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda tomusinza kati gwe weebuuza ogenda musisinkana otya nga byakusindika okukola si byokola onaamalako wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun Allah teyatonda majinni yadde abantu okujjako bagayita mageege okujjako nsonga yakumusinza bino ebisigadde bijjamu luvannyuma akina kuwasa akina n'okuwasa ibaada bino ekisumanya akina kuzimba akina kuba na bizimbe akina naye nga tosaala akil kalimu njagala okukugamba okuuma lubugo lubaale mubbe omwabi okuuma lubugo lubaale mubbe gezaako nnyo onyigirize nnyo mu bulamu bwo oteekemu esswala ebeere wali ku mwanjo nga mu binna by'olina okukola fi kulli yawm mulimu esswala mu byonna by'olina okukola mu lunaku lwo ng'okimanyi nti byonna bigaane naye nina okusaala Allah angeredde leero ngenze ku bizinesi bakasitoma bazze nina okusaala Allah ngenze ku bizinesi bakasitoma tebazze nina okusaala Allah angeredde nfiiriddwa nina okusaala Allah angeredde nina essanyu abangi nfunye ebizibu nina okusaala tewali Allah we yakugambira nti essaawa zino olina ebizibu bingi fulaani n'otasaala la akyawo osinga n'okwetagira Allah wo njagala mbagambe kino byonna tubibagamba nti okusaala naye gwe tusaalira teyeetaaga swala zaffe era talina waaziteeka nti nange zaalyako swala niwe ffenna abali mu nsi naye tugaana okusaala Allah takogga tasobola kukogga bannanga baddu bonna baagaanye okusaala Katonda yakoze nedda gwagenda okukogga oggwewo olw'ebizibu okogga oggwewo olw'amabanja okogga naye nga obuzibu buli mu kugaana kusaala
kugaana kutya Allah ajja barakaati mu bulamu bwo okumanya okusaala kwagenda wala ennyumba omutasaalibwa swala yonna tebamu baraka okugamba barakaati bannange mubeeramu ennyombo mu maka agasinga kaseera gabeeramu kuyombagana kulwanagana taata yakubye maama maama yakubye taata omwana yakubye taata omwana yakubye maama vurugo waakyo obuzibu bubeera mu maka nti no temulimu barakaati tebasaaliramu wabula bakubiramu endongo bwe fuula ebisigadde byonna mu bulamu bwo nga bikaluma naye swala ogifuule nga nnyangu nnyo kale okusadde akagaana ng'olina naye genda mu muzikiti osaale gaana okusiiba naye okusaala osaale nabagambye omwana Adamu waba yakazaalibwa kubimu ebimukolebwako bye bikolebwa mu swala ngoba tugenda okusaala ne omwana Adamu wetuba nga tumusiibula kubimu ku bimukolebwako mulimu okusaala omwana Adamu wetuba twakamuzaala tumwaziinira ne tumukimira esswala bwe tubikola tugenda saala omwana Adamu wetuba tugenda omumuziika era tumusaalira nga tumusiibula okumuggya mu nsi eno kati gwe mamaazi okole byonna by'okola neemanya innaka mayyitun wallahi olunaku nabagamba era olunaku lw'otagenda kubeera mu nsi muno kabaka w'e Dubai yafudde ensi enkuba yagaanye kutonnya abantu we baba basibye ebintu e Dubai tebagenda bisibira nti no kati esaazi eyinza okuba bagifudde gaholidde abantu tebakola mu nsi eyo naye tekisobola kubeerawo tuula sana nti olw'okuba yafudde era bagenda sigala nga balya hatta ne bakyala be bajja bawasa bafune babba abalala kati obeera mu nsi muno bakyalawo ne bakujja mu kusaala omwana wo n'akujja ku kusaala gwe manya okuuma lubugo lubaale muki nabagee lubaale mubbi omala biseera byo akaseera woogenda okubeera ng'oli mu maaso ga Allah ne mukama wo tagenda kubeerayo akulemesa okusaala bw'obeeranga ku mulimu gwonna mukama wo n'agamba nti nzigyako oludiinidiini lwo wano togenda saalirawo omulimu gute lillahi subhanahu wa ta'ala kino nkyogera si kyaggwe ntya Allah wange Allah agenda kukuteerawo makhraja ekyo sookera ddala omaze okutya Allah bw'obeeranga n'omwami yenna nga mu bimu byakkubiriza mulimu bya kusaala muterillah ojja kufuna omwami omulala bw'ofunanga yensonga lwaki batugamba nnyo okufuna omwami yenna oba omukyala yenna nga wa ddiini yo okwewala ebizibu ebyo abafumbo bangi bali mu bufumbo naye nga omu asala omulala tasaala anti omu byeddiini tabigenda nnyo omulala abigenda nnyo naye bannange akaseera woogenda okubeera mu maaso ga mukama wo Allah mbagambye ne mukama wo yakulemesa okusaala tagenda mbeerayo ogenda kuyimirira mu maaso ga Allah Allahu akbar kufaatan awraatan ghurran okumanya olunaku luzibu nnyo ne mukadde wo agenda kudduka we batuukisa ne bagamba nti mukadde wo agenda kudduka mukwano gwo akudduke muganda wo akudduke baawo akudduke mukyala wo akudduke taata akudduke maama akudduke olwo mukama wo yanaabeera naawe mulimu oyo agaana okusaala kitegeeza ye tajja nakubeeraho bano Allah yabateeka mu suratul Abasa n'agamba yawma yafirru almar'u min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni olw'ensonga bayina ensonga enkulu ennyo mu bulamu maama taata muganda wo mukwano gwo abantu abo tubasembeza nnyo era baba bakumwango njo nnyo omuntu abeera naga best friend wange y'ono era nga gw'obulirako vuluguwo ddateggeemu yenna gw'ozannye nga gw'omugamba abantu abeerawo ne mukwano gwe n'amugamba n'eby'omu kisenge bye bakola mu maka gaabwe
n'ebyomukisenge n'abimugamba nga best friend we. Naye ku lunaku lwa yamakiyama oyo tagenda yadde okubeera naawe, agenda kudduka emisinde. Naye ng'akudduka lwaki? Naye alina ebizibu bye. Naye alina ebizibu bye by'alina okuttottola eri Allah. Ebigambo mbana bingi naye ala kulli haali nzitiikinga nnyo ku nsonga gy'embandiko. Era sijja nalekerawo gyogera ebbanga lyonna eby'okutya Allah n'okubeera nga tukola amateeka tukola Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugamba, kubanga enkomerero ya byonna eddunia eno tugenda girekako makoola, tugenda girekako onna. Wali yali afudde ne tumuziika n'ebintu bye byonna by'abadde akolera mu dunia. Wabwa yali mu muŋŋambi, baamuziika n'ebizimbe bye, bamuziika n'amamotoka ge. Ekinene ennyo waliwo bye nalaba ndowooza baali Nigeria oba Musiiki neerabidde oba Ghana oba ki, ng'oli omugagga waaba mugagga nnyo bw'aba afudde bamuziika mu mmotoka, mu zimu ku mmotoka ze. Ate si yokka gy'aba ayina, aba ayina endala zonna lwaki tebazimuziikamu, anti zize bamuziikamu mwemu. Ate nga nebyo tebigasa. Tulina kyogenda kujja mu dunia muneeno okujjako ngo kyogenda okujja mu dunia muno oba tokoze emirimu mirungi tolina kyogenda gifunako kirungi. Tuli mu nsaba, tulina enkwe, tulina effutwe etwagaliza. Munno gw'olaba yenna ng'alina k'akola oba oyagala omuzze ku zero, naye wallahi Allah kaalikwatako nawe ojja kkakasa. Gwemanya gw'oyagala okuzza ku zero, naye bambi ayaayaana kubeerawo. Naye manya naye nga gwe w'oyagala okubeera mu ssanyu, naye ayagala okubeera mu ssanyu nga gwe. Lwaki gw'oba omwagaliza kubeera wansi wa ntoli zo? Lwaki obeera n'omuntu naye nga tomwagaliza kubeera yadde ennusu nga gwe ayagala wekka okubeera ne ssente? Lwaki obeera n'omuntu ogw'oyita nti nno omuntu wange naye nga tomwagaliza kubeera yadde n'akantu konna? Lwaki? Golowooza eddunia Allah yagitondera gwe wekka. Eddunia yaffe ffenna. N'onaamulemesa togenda lemesa bonna. Gwe manya essanyu ly'onoonya mu bufumbo ne munno ly'anoonya, leka kubeera ng'omuloga kumulemesa bufumbo we yagendamu. Kamuloga aveeyo. Kya wengambira mwe bakyala bajja. Oya naye mukyala nga gwe anoonya ssanyu, naye anoonya ssanyu lya mwami. Tazze kukulemesa. Nawe mukyala mugole tozze kulemesa mukyala mupya. Banga tozze kulemesa mukyala ono wasanzeewo. Eryo effutuuli obutwagaliza kyokka ate gwe oyagaliza omusajja. Kijja omusajja omubeereko wekka kuddiru ki? Abantu bakyankalanyizza ebintu naye nze kyenizoga teri kyokola okujjako nga kigenda kumaliriza naye kikkosezza. W'onaaleeta eddogo mu maka nawe ojja maliriza nga likkosezza. W'onaaleeta ebintu ebyo ebyokulemesa naye bigenda kumala bikkosezza. Bijja kumaliriza bikusseemu omuntu si kyo bikime ggwe kennyini. Wallahi tuggyemu obutaagaliza kano kakulu kensembyayo mu bigambo byange. Basiraamu mwenna abampuliza n'abatali basiraamu mu Uganda nga mutegeera olulimi lwenjogera, bw'oba olina mukwano gwo nga tayagaliza mugambe amala biseera. Abasiraamu wallahi tuli mu busiraamu ennaku zino, abantu twagala nnyo bannaffe nga bali ku zero kyokka ffe nga tulina. Nina gwe mmanyi nga n'omwana we tayagala abeereko n'akantu konna. Omwana we gwe yakeera ku makya n'azaala. Gwe imagine omwana omuzadde naye nga toyagala na mwana wo kubeera na ssente, ng'omwana wo wabeera ne ssente ate nga omulemesa. Nina omuzadde gwe mmanyi nga n'omwana we tamuganya kufuna mulimu gwa bbeeyi ng'ayagala kubeera mwana we ng'abeera mu mirimu gino gya mitwalo 15. Naye ng'omwana we nno yasoma tamwagaliza kubeera n'akantu konna. Naye kati gwe omuzadde nabaki?
Guba muntu nabakinga toyagaliza naye ate gwe ng'oyagala ofune. Barakati emikisa giveera la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wallahi omwanadamu kyasinga okufuna amangu yesobola tubagamba edduwa gy'osabidde omwanadamu Allah asooka giwa gwe n'agiwa oli. Kitegeeza n'ekibi ky'osabidde omwanadamu walaki sahih ne opposite ntuufu. N'ekibi oba ekintu kyonna eky'obulabe kyoyagala Allah ajja sooka kituusa ku gwe. Ate Allah talyazaamaanya. Gojja kukola byonna by'okola ati the end bigenda kumaliriza bikosezza gwe. Abasiraamu n'atali basiraamu mwenna tujjemu enkwe bannange. Ebimu ku bitulemesezza mu Uganda muno okula oba okukulaakulana mulimu obutaagaliza, mulimu enkwe, mulimu effutwe, mulimu okubeera ng'omunno omwagala talina yadde kantu konna ate gwe nga weeyagaliza. Mulimu okubeera nga tulogana omwanadamu. Nze neewuunya abantu abagenda ku basawo abaganda ng'ekimututteyo kuloga mwanadamu munne kubeera mwavu. Obuliko ekikyamu. Nina abasinga be mmanyi baloga abaana ba Allahu akbar la ilaha illallah. Allah atusaasire wallahi tuli babi nnyo. At the end omwanadamu afuna ebizibu kyokka nga gy'alina okuddukira y'omuntu y'omu gwe yaloga. Nina gwe banyumiza yaloga omwana we ng'agenze ebweru n'adda mu Uganda. Omwana yali akadda mu Uganda maama n'alwala. Mulimu ku bigambo maama bye yayogera eri omwana agamba mwana wange nsonyiwa. Nze yakuloze okomewo naye sirina yadde ekikumi. Kale singa wasigalayo n'obuweereza ku ssente kati naali badde baanzijanjaba. N'olabira ddala nga yejjusa naye nga gwe yaloga yensaa zino talina mulimu kubanga eddogo gye liri lyo likola. Gojja kukola ekintu kikosa omuntu naye ng'atera ennayo kigenda kukukosa. Kati senga oli yamulekayo yalibadde Allah ng'ayese ekigezo ky'omulwadde atono nga yamuyamba kyokka ate yamuloga nti akomewo mu Uganda. Ebiki abamu tubaloga hatta kufiirayo naye ate the end era ogenda kubeera mu nnaku. Ologa omwanadamu okufa kyokka ate ng'okimanyi nti ngenda kufa. Waliwo ogamba nti nno muloga afeeze ensigalewo naye ate the end naawe Allah agenda maliriza ng'akututte. Njagala obategeeza nti bannange gye tukola Allah atulaba era Allah waakutusasula. Naye bannange Abannayuganda bwe tunejjamu empisa embi, enkwe, effutwe, ennugu, ensaalwa, wallahi tujja kugaggawala. Abannayuganda tulina ensaalwa hatta ne mu nsi ezo ez'awabweru. Ntera okwogerako n'abaana abali mu mawanga ag'ebweru naye Omunnayuganda agamba nze sikola na Munnayuganda munnange. Naye nga kuzimu ku nsonga z'agamba Munnayuganda munnange yagenda okugenda wa mukama wange oba mukama waffe amugambe buli kibi kyonna ekinkwatako nze bangobe. Kati obu sikola na Munnayuganda munnange kino we mba njogera nga nnimba mujja kunjulira. Kasiiru abadde abali mu nsi ez'ebweru naye ng'ekimwogeza ebyo olw'ensonga Abannayuganda tulina ezo enkwe n'ensaalwa. Walaba munno nga balina kye bamukoleddeyo ng'owulira ensaalwa. Era oli abeerawo n'agamba nti nze nkola n'Abayindi, nkola n'Abapakisitaani, nkola n'Abachina, nkola simanya n'Abagundi. Naye sikola na Munnayuganda munnange ku mulimu. Era naganze neeba abalaazi omulimu gwonna mukama wange nga yeetaaga omukozi omulala. Naye mba nnyina Munnayuganda munnange mugamba siina. Naye omuntu otuuka ku level eyo
egamba nti sisobola kuba omuyogala munnange, kitegeeza tulina empisa embi ze tulina okwejjamu. Hadiisi eri ntuufu. Togenda funa kyonna kirungi ky'ofuna mu nsi muno okuggyako ng'omaze okkyagaliza munno. Kati abakola ebintu ebityo bakolese ku mulimu, ani ng'oyagala okulemesa oli gw'osanzeewo. Kati byebiki ebyo? Oli akuzigidde eddiiru mwenna mujje mukole, ate gw'oyagala kumulemesa. Even tugezeeko okulaba nga tweddako, tukimanye nti banne mu nsi muno buli omu yeetaaga munne. Mu nsi muno buli omu yeetaaga munne. Gwe wenna ali mu nsi muno ng'olowooza abantu bano b'oyisa obubi tobeetaaga, ngamba oli wakyamu. Mu nsi muno buli omu yeetaaga munne mu mbeera yonna. Omuzadde yeetaaga omwana we, omwana yeetaaga muzadde we, omukyala yeetaaga balo, ne balo yeetaaga mukyala we oba bakyala be. Olowooza nti nno mu nsi muno ogenda kubeeramu ng'abantu tobeetaaga. Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubeera nga tubitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala akkirize edduwa zaffe. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusisinkane wiiki ejja n'omusomo gwaffe ogw'ensonga ezireeta emikisa mu bulamu bwaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsigadde nze Sheikh Kimala Akram wano ku Twahira Islamic Center ne Twahira Islamic Charity Organization. Twahira Islamic Center Online School is a religious organization aimed at spreading Islam across the world. We offer the best Islamic courses online like the Holy Quran, Yasarna, Tajweed, Arabic language, Tafsir al-Quran, and many more. Twahira Islamic Center gives 3 trial lessons, no age limit, and it's a one-to-one interaction on WhatsApp, Zoom, and other social media platforms. Our teachers are qualified and highly professional. The fees is affordable. For more information, call 0708 384604. Twahira Islamic Center Online School. Learning made easier.